Bazibwa mulungi mbaniza ku The Chosen Generation olwaleero ngenda kuba mbayitiramu mu maanyi agali mu kusaba kuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro. 6 ogw'ekiro, amaanyi agali mu kusaba ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Anze Brother Steven eno bagiyita Chosen Generation, nga kweno channel tuba twogera ku bulamu bwaffe ng'abaana ba Katonda ate era nga tuddamu n'ebirooto. Olwo nga tuba tutunuulira okusaba ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Now, lwaki kikulu nnyo okubanga osaba okuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro? Ekisooka kyonna okutegeera nti ekiro kye kyawula ennaku. Ekiro kye kyawula ennaku, olunaku tuluyingira mu kiro. Olunaku terutandika just because ozukuse ku makya. Nedda mukwano gwange. Olunaku lutandika mu kiro ku ssaawa 6. Kyova olaba ebiseera bisinga buli we tuba nga tuyingira omwaka ezo essaawa ze tuba tulindiridde okulaba ng'osala okuba ng'oyingira mwaka omupya. Mukama waffe mulungi yeebazibwe nnyo. Mukama waffe Yesu naye yasabanga ku ssaawa ezo 6 ogw'ekiro mpaka obudde okukeesa ng'ali mu ssaala, naye ng'essaawa ey'omukaaga ye yawula ennaku. Essaawa ey'omukaaga eyawula olunaku olukadde n'olunaku olupya. Kitegeeza nti bingi nnyo bikyuka mu kadde ako. Emyoyo mingi gy'opaleetinga nnyo wakati w'essaawa ezo 6 mpaka okusaawa ng'ey'omwenda. So kikulu nnyo mukwano gwange obanga osobodde okuba ng'obeera mu maaso ga Katonda, okuba nga olina by'otayagala okulaba nga bisala okuyingira mu lunaku oluddako, okuba ng'obeera mu maaso ga Katonda ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Ne Mukama waffe Yesu yakisomesaako, ngenda kuba nga nkyogerako awo maaso awo. Naye nga olunaku olupya nga bwe tutandika ku ssaawa 6 ogw'ekiro, kitegeeza nti mukadde ako kalipresentinga new beginning, new day. Of course wabeerawo biba bitalina kusala kubanga biyingira mu lunaku oluddako. Bintu bingi ebyapeninga ekiro mukwano gwange nga weebase, just because nti weebase tekitegeeza nti ebintu byonna byebase. Ensi yonna ebeesirise ne mukwano gwange tegeera nti omulabe sitaani mukadde ako kennyini mwabanga ali mu kusigira eŋŋaano ze. Kawula aba atambula, abalogo baba beetala, abalogo basinga kwetala kiro. Mukama waffe mulungi yeebazibwe kubanga sitaani ayagala nnyo ebizikiza. So mukadde ako emyoyo mingi bagyopaleetinga, abasiga ensigo baba basiga. Bayibuli yogera negamba nti while they were sleeping an enemy came and planted the wheat. Nti baali bebase basimba ennimiro ennungi, naye baali bebase mu tulo omulabe n'ajja n'asiga eŋŋaano embi. Well, olina plan ennungi z'okoze mu bulamu bwo, nti ogenza okwebaka, the enemy comes. Kyobola bakiridde ddire nnyo okubanga ogenda okwebaka mukwano nga tosabye. N'okwebaka nga ati ogadde enzigi. Most of the times abamu webaka nga tosabye jakulota nga webase ne ng'olugi olese luggule, ng'olusi ababbi bayingidde n'okuyingira, ng'olusi olabadde bakulingiza, manya mukwano gwange Mukama akulaga nti webase ne walese ng'enzigi zonna nzigule. The enemy is coming to plant his weeds. Emyoyo gy'ekika gikomawo okuba nga gikuzzayo mu ndagaano. Buli muzimu gwe bakuba gukomawo kulambula kusanga oli mukalu, kuleeta emirala 7 nga Mukama waffe Yesu yatuyigiriza gibe ng'ate ofuuka waasi. So kikulu nnyo okutegeera amakulu agali mu midnight prayer. Ngenda mbasomera wano lunyiriri lumu. Mukama waffe Yesu era asomesa mu kitabo kya Luka, ogenda mu sura 11 olunyiriri lwa 5 awo. Agamba bw'ati, wuliza bulungi nnyo. Agamba nti ani ku mmwe agamba atya? Okay, n'abagamba nti ani ku mmwe alina mukwano gwe aligenda ewuwe ettumbi, n'amugamba nti Bayibuli egamba ttumbi. Kasome mu Oluzungu, njyanyo Bayibuli Oluzungu egamba bw'etyo. And he said to them, which of you has a friend will go to him at midnight? Agamba ku kanootinge bulungi. Manyi obasoma Bayibuli kirungi kulashinga ogenda mpola. Agambye bw'ati, and he said to them, which of you has a friend will go to him at midnight? And he said to him, friend, lend me 3 loaves of bread. Now Yesu wano yali ayigiriza ku kusaba, ng'ayigiriza abayigirizwa okusaba, nga bagamba balina okuba nga bakola ki, nga basaba. Naye nga abayigiriza balina okusaba batya, nga bagamba n'abuwa parable eno n'abayigiriza at midnight. Lwaki teyagamba nti no najja naye n'amugamba emisana, oba n'amugamba nti ku ssaawa 6 emisana, n'agamba at midnight. Bayibuli Oluganda eriyisa ettumbi. Si bangi nnyo abategeera
Oluganda ekigambo ttumbi ne Bible Luzungu ejiye bulungi at midnight. Tukimanyi bulungi nti midnight zibeera saa mukaaga gwa kiro. Bible egamba bweti. And he said to them, which of you has a friend will go to him at midnight? And he said to him, friend, lend me 3 loaves. 3 loaves. For a friend of mine has arrived on a journey. I have nothing to set before him. And he will answer to him, do not bother me. Do not bother me. The door is shut. And my children are with me in bed. I cannot get up and give you anything. I tell you, though, will not get up and give him anything because he is his friend. Yet because of his impudence, he will rise and give him whatever he needs. Mukama from Ninja Penja Komao. Impudence mukategedde. Yesu Bible y'Oluganda bengo tegera enyiriri ezo. Now tulabanga Yesu emphasizing nnyo ng'ayigiriza kusaba. Njani kumwalina mukwano gwe aligende uwe mutumbi. Namugamba nti mukwano gwange nina abagenyi wange. Nisina kyakubawa. Njoli ali munde kanze ne base n'olujolende lugali ndina bana bange. Naye olwokubanga mukwano gwe kisokera ddala ate ng'era alemeddeko nti ajja kuzuuka amwene okusinga byetaaga. Not because nnyo mukwano gwe but because ambathalinze nnyo. No, kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda essaala z'osindika maaso ga Katonda zibathalinga Mukama. Zimubathalinga zimubuza emirembe. Not because oli mutuukirivu nnyo nedda naye zimubathalinga zimubuza emirembe alikuwa n'okusinga bwe weetaaga. Mukadde ako kusawa ey'omukaaga kadde kalungi nnyo obeera n'obudde obumala. Now remember, kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda, we don't pray in convenience. Tetusaba we tuwulira nga tuli convenient. Abamu gamba ni sina budde bwa kusaba, sina budde, n'olina obudde bw'essimu, olina obudde bwa TikTok, olina obudde bwa Facebook, olina obudde bwa mikwano gyo, olina obudde bw'ebintu bingi nnyo nnyo nnyo. Naye tolina budde bwa kukola ki? Ogamba tolina budde bwa kusaba. What you need to understand, prayer is a sacrifice. Essala sadaka. Essala sadaka maaso ga Katonda. Ate Bible tugamba mu kitabo kya Zabbuli essula 4:5 that offered sacrifices to the Lord. Njagala okuwa sadaka etuukirivu maaso ga Katonda ezitali nnema. So abamu musabe sala nenge sala nnema. Sala za just yawo naye ng'omuntu ali serious agenda ebuziba. Essaawa ezandibadde ennungi is midnight. Midnight matumbi g'obudde ekiro ze ssaawa ennungi abantu bonna nga bali mu tulo. Abantu bonna nga bali mu tulo ng'omulabe sitaani ali mu kusiga engano embi, asiga engano embi, gwe nga teweebase ng'oli mu maaso ga Katonda. Kama talijja n'akuwa n'ekisingawo. So Bible nga begamba nti offer right sacrifices to the Lord. Akadde ako kennyini kaba kadde kalungi nnyo kakusaba lwaki? Buli kimu kyonna kisirise, abantu bonna beebase, ensi yonna esirise, amaloboozi gonna gasirise. Nawe olina akadde akamala. Bible esomesa n'etugamba ask, Matthew 7:7. Ask and shall be given unto you. Seek and you find. Knock and they'll open for you. Jukira nkulaze story eri Yesu parabiri we yali asomeseza ku muntu yagenda n'akonkona mukwano gwe nga wa indifference to prayer. Yamukonkona at midnight. Kano ke kadde akoko saba to ask. You have time to ask. You have time to seek. Ekigambo kibayita okuseekinga. It takes a period of time to seek something and to get it. Kitegeeza olina obudde obumala okuva kusaba mukaaga gw'ekiro. Okubanga you ask to seek. N'okubanga okonkona ku miryango gy'eggulo n'olemerako ng'ono omusajja bwe yalemerako eri mukwano gwe n'amubatalinga mpaka we yazuukuka n'amuwa n'okusinga bye yeetaaga. So during midnight olina obudde obumala okubanga olemerako mu maaso ga Katonda. Mukama waffe omulungi ebazibe nnyo kubanga buli kintu kiri at peace. Ate n'ekirala bw'obanga osobola okwebakako kyandibadde kirungi. Soka webakeko ati story fresh ng'obwongo bwo osobola okubanga oyita mu byewadde oyisemu olunaku luna bibenga bisangula okubanga bw'ozuuka obeera fresh. Olunaku lubeera fresh mwezi essaawa, olunaku luba lupya, obwongo buba buli setinze. Kwegamba kikwanguyira nnyo okubanga okonectinga n'obwakabaka bwa Katonda okusinga wano wojjira nga wenna jjako wensi yenna akujjudde. Mukama waffe omulungi bazibe nnyo. Olina obudde okusoma ku kigambo kya Katonda, okubanga weewaayo mu maaso ga Katonda, okubanga weefukumula emmeeme mu maaso ga Katonda, okubanga ogenda nga topapa mu maaso ga Katonda. Tewali kikugoba, togenda ku mulimu, togenda ku ki, oli awo mu maaso ga Mukama. You're offering the right sacrifices to the Lord. Eri gwe ayagala okubeera omulokole ow'amaanyi, ng'ogamba saagala kubeera mulokole wa just, njagala kutambulira mu maanyi. Kano kadde kalungi ak'okubanga owaayo mutango, kadde kalungi ak'okubanga weewaayo mu maaso ga Katonda.
mukama waffe omulungi bazibwe na wagenda mu kitabo kya Is Exodus abana ba Isirayiri bali bava mu nsi mukama nga bajja mu nsi ey'obuddu Misiri nga babona ojja kulaba nga at midnight mukama katonda yagamba at midnight agenda kusindika omwoyo okufa agenda kusindika omwoyo omubi Falaawo akiberebere buli kiberebere mu makagi buli kiberebere mu bwakabaka bwe kyali kino okufa sina makaga Falaawo makaga Falaawo simoka abula mu bwakabaka bonna buli kiberebere kyali okufa at midnight. Now erigwa yagala ku breaking a generational curse oyine ekikuli mu kyolabe kiremedde wa mu kibagoba kigoba buli muntu yenna kijja kibagoba mukwalu kano ke kadda akatuufu ako breaking a generational curse. Generational curse etwala emyaka mingi eyabana bayisirayiri yali ya 400 years 400 nga wayise banga Falaawo alemiddeko Moses akoze byamageru akoze kino n'abalugo bakikola akola kino n'abalugo bakikola alemiddeko talugenda maaso spiritual warfare genda maaso nja kuba mbayigiriza mu spiritual warfare eno wiki tugenda concentrating on your prayers ena bayigiriza spiritual warfare kulwa n'olutalo so nga bana bayisirayiri buli kyakola Moses n'abalugo bakikola akati mukama nga yagala kweraga at midnight ajja gegali yali sawa ya magenda midnight unaku olupya new day new beginning ebikolimu byonna bikoma sawa ya kubanga tusomoka sawa ya kubanga tugenda so mukwano gwange yagala okusomoka ako kikadde akatuufu mukama katonda yennyini yabagamba at midnight nzija at midnight okola ki nzija ngamba bana bayisirayiri sawa ya magenda at midnight nzija Falaawo bagenda kukitegeera Falaawo yali alemeddeko naye mukadde ako mukama bwe yajja sawa y'omukaaga Falaawo teyasobola kukyebera yabagamba kennyini mugende lwaki omukono gwa Katonda gwali gumususeeko ekyali mu Misiri okukaba kwali kw'amaanyi nnyo mukwano gwange kyolina okutegeera mu matumbi g'obudde ekiro waliwo bingi babiproducingibwa waliwo bingi babirina okufa olina kyolina okutta mu bulamu bw'olaba kiremeddeko it's carrying on generation and generations kijja kigoberera pattern ogiraba ewammwe eremeddeko temufumbirwa temuzaala temufuna ku ssente gamba olabe olina kyolaba ekiremeddeko kano kadde kalungi okubeera nga wepresentinga amaaso ga Katonda buli lunaku okubanga okokona ku miryango gy'eggulu okubanga osikinga obwakabaka bwa Katonda for the kingdom of God to come and manifest the light in your life. Mukama waffe omulungi bazibe nnyo abaana ba Isirayiri mu kadde nga kano basimbula mu maanyi ate ne bavayo n'ebyobugagga bavayo ne golodi mungi kubanga abaana ba Isirayiri bawe ebyobugagga Abamisiri bawe ebyobugagga bingi ate nga bagenda kano ke kadde mukwano gwa kolina okubanga ogolokoka okubanga omulabe sitaani omusuuzi ebyo byonna bye yakwata Mukama waffe omulungi bazibe ate waba akulira emirundi 5 siraga Bayibuli bwegamba so mukwano gwange oyina ebikulemeddeko naye oli mutulo alaba embeera ekugoba embeera ekola ki ekugoba naye oti oli muki oli mutulo oli musiraamu olindira Mukama mukwano gwange wandibanga omulindira ku stage nkyamu nnyo ddala sawa ey'omukaaga sawa nnungi nnyo sawa ey'omukaaga oba olina obudde obumala sawa ey'omukaaga erepresentinga amagenda mapya new day olina byetagala bisale mu lunaku oluddako olina ekintu ekyamaanyi kyogenda okukolako mukwano gwange tolinda mulabe sitaani kujja kuplantinga mu ngano mbi Bible egamba while they were sleeping Matayo is it 13:25 while they were sleeping balinga bebaso tulo omulabe najja nakola ki nasigamu engano embi while they what sleeping mukwano gwange olina okugenda mu magendako naye ekyo olina okutegeera nga tuna bagenda mu magendako waliwo ekirina okufa waliwo ekirina okufa mu Misiri so okugenda mu magendako yes Bible tugamba nti endagaano enkadde kyali kisikize kyali kitwaga ekigenda okujja so endagaano enkadde revealing endagaano empya manyi buli nnyo nti abaana ba Isirayiri baali basaddaaka baali basala omwana gw'endiga ne bagulya omwana gw'endiga of course representinga Yesu kati mukwano gwange Mukama Katonda agenda kusumulula ne how bad did you need deliverance manyi ebintu mu Katonda bitambulira kukuyaayana batuma yayaayana omukazi ow'ekikulukuto yalemerako n'agenda n'ayita mu bantu n'akwata ku Yesu Zakayo Muwoza yalinnye omuti gwe weebase tulo Jacobo yali musajja ali blessed yagenda nga alina ebisolo bingi ng'avaayo ewa mukoddomi we yali ali ku buddu naye manya nti nno yasindika famire n'agigamba mugende n'asigala n'alwesolinga ne malayika ekiro kyonna paka ku makya n'amugamba sikuta essala yakulemerako mukwano gwange Yakobo
Yakobo musajja wedde omukisa nga buli family yonna gyali nnyamu omukisa gulabika nga gwogera naye agenda okulaba nga waliwo ekikolimo ekiremedde ku bulamu bwe ng'akumpanyizibwa awaanyisibwa ekirina okuba ekyekigenda walala. Mukwano gwange n'agamba Mukama Katonda sikuta until when you have blessed. Yakobo azaala ebika 12 ba Isirayiri. Mukama n'amugamba nti okuva olwaleero ogenda kuba ng'oyitibwa ani Isirayiri. Yambuuza erinnya lye gwani Yakobo. Yakobo litegeeza mubbi era bayita ba Jacob. Yakobo means a thief. N'akyusa erinnya n'amutuma Isirayiri. Ensi gy'olaba ya Isirayiri is after one man called Jacob mu Bible. Musajja omu gwe bayita Yakobo. Mukama gwe yawa n'ebika 12 ba Isirayiri bazzukulu ba Ibrahim yawa ensi. Erinnya Isirayiri liva mu linnya Katonda lye yatuma Yakobo. Bwe yalosa olingana y'ekiro kiramba n'amigani maleka wa Mukama n'amugamba sikuta mpaka ng'omblessinze. So mugalo oyagala okubanga Mukama Katonda ku blessing oyagala okubanga waliwo ekintu kyolaba ekirikali ng'ekikulemerako mukwano gwe kano ke kadda okubanga toweeza Katonda abamu bamusabira mirembe mukwano gwange si binnyo byogenda okulaba naye gwe oyagala okulaba enzigi nga zegula mu bulamu bwo olina byagala okulaba nga bifa. Abaana ba Isirayiri okusobola okugenda mu magenda gaabwe eri ewa Falawo gyali miranga abaana ba Isirayiri gaali magenda yali ssanyu lyakuva mu kali kaseera kakuva mu buddu. Olina obuddu bw'oyagala okuvaamu olaba omulabe sitaani akunyigiriza mukwano gwe kano ke kadda okubanga ogolokoka oyimirire oyambala amanyiro buyinza ng'omwana wa Katonda essaawa oziweyo maaso ga Katonda nga saddaaka presenting maaso ga Katonda ogenda kulaba mu mukono gwa Katonda era ojja kubanga owa obujulizi. Yakobo bwanga yamigaani malayika ekiro kyonna. Yesu bwanga yamala obudde ekiro kyonna ng'asaba asobole okutambulira amaanyi ga Katonda. Bwabanga Yesu yatusomesa nti mu matumbi g'obudde ono yakonkona n'alemerako. Bwabanga Yesu yatusomesa n'agamba ask and shall be given to you, seek and knock. So it's not only to ask, abamu just ask, but you have to seek and you have to knock. Kitegeeza nti waliwo obudde bungi awo. So mukwano gwange bwabanga yakulaba generation curses zonna nga breaking mu bulamu bwo olina okuba ng'ozuukuka mukwano gwange oweeyo saddaaka maaso ga Katonda obeere ng'osaba. Abasiraamu b'omundayi bo basaba essaawa zaabwe ze baateekawo babeera nga basaba mwezi essaawa naye kati omwana wa Katonda alina amaanyi agasinga agaabwe tosobola kuba ng'obeera consistent. So mukwano gwange ayagala reference ogenda okusoma ku story y'abaana ba Isirayiri genda osome mu kitabo kya Exodus ya kusoma essula ya 11 ndowooza okutandika ku nnyingo 13 awo ojja kuba ng'olaba genda osome Exodus 11 ojja kuba olaba amagenda g'abaana ba Isirayiri olabe mu matumbi g'obudde Mukama nga ayogera nti matumbi g'obudde nzija okuba nga mbanunula. So mukwano gwange va mutulo oli musumba oli muweereza naye nga tulaba kitangaala twa mukono gwa Katonda olina byolaba bikulemeddeko mukwano gwange manya nti ogenda kubanga Yesu ogenda kulivinga obulamu bw'okusaba. Yesu nga bwe yagamba abayigirizwa be they are on to pray. Bwabanga abayigirizwa ba Yesu bagamba nti balina okubanga basaba and never lose heart. Tigiza nawe olina okubanga osaba. Mbagala nnyo once again in Chosen Generation weekend yonna ngenda gispendinga nga mbayigiriza kusaba okulwa n'olutalo ngenda fulumya part 1 ejja kubeera ku part 1 ne part 2. Mbeere bulungi mwera Basket Brothers TV.